Nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali okumuloopera n'omutegeeza nti amawulire ge nasindika ku mitimbagano ewiiki ezitali nnyingi nnyo emabega nga muloopera nti akayanja ke akabajjajjaabe akayanja ka Mwanga n'akamuteesa Mmengo koolekedde okusaanyizibwawo abatamanya ngamba era ne mutegeeza nti akabanja kano kayinza okuba ng'ekitundu ekimu ku kyo kyatundibwa dda. Ne mutegeeza nti n'omusajja gwe bayita Kayanja yennyini yeyita Omusumba y'omu ku bantu abaweebwa ttenda ey'okukyankalanya n'okutta akayanja ako. Wabula abantu abasinga obungi information baagifuna era baakola okunoonyereza. Lade tuli awo ennaku gye zivudde kati n'owaddeyo omusajja eyeyita munnaddiini, nze simuyita munnaddiini nedda, gwe bayita Benhin. Bwe yazze omukulu ono Kayanja yakoze ekisoboka okulaba nti olutobazi lwonna lubadde luva Kayanja okutuuka olubadde luva ku kyaki ye okutuukira ddala Kayanja ka Kabaka lwonna yayuluyiyemu ettaka mpaka ku mugguukiriro gwa Kayanja ka Kabaka n'emyala gyonna emizaale egy'obutonde emizaale ne bagizimba mu kitegeeza nti amazzi gajja kuva ku Kkerezi kujja kuva Ngerubaga yonna gakirye bukkirizi mu Kayanja ka Kabaka gakasaanyeewo. Soogera nga sina bujulizi, soogera nga sina bifaananyi. Ssaabasajja Kabaka ankuloopera nga ddiiri bwe yali bwegenda mu maaso. Wabula Benihini bwe yazze kino omulimu bagukoze ogw'okuyiwa ettaka mu lutobazi lwonna lubadde lusengejja amazzi n'okukuuma ebikyafu byonna tutagenda mu Kayanja ka Kabaka nakati ekyo kyaweddewo. Bino njala bibalaga nga nsinzira ku evidence n'obujulizi bwe nnina. Nze nabagamba sikola information nga sina bujulizi. Obira bulungi nnyo, obira bulungi nnyo kali ke Kayanja ka Kabaka. Okala bulungi nnyo, okala bulungi Akayanja ka Kabaka. Kansooke nkikulage ekifaananyi nga kiriwo ekityo. Awo yettaka n'ateekayo ebiyitirirwa byaddayi n'okuteekako abantu okujja okusabira akayanja konna ne bakayiwamu ettaka ne bazingako zonna. Ndowooza mulaba buli gwe muggukiro gwa Kayanja oza mugula bulungi nnyo. Kali ke Kayanja kati olwo luno olutobazi mwenna balumanyi lwonna lwasaanyiziddwa bulungi nnyo, lwonna lwasaanyiziddwa bulungi nnyo. Ndowooza mukira bulungi nnyo. Saagala muntu agenda ate evidence tagirina obujulizi tabulina buubwo. Kankuwa obulala. Mwena amanyi ku St. Lawrence University ndowooza mulaba ekyo n'ekibangirizi baakiyiyemu ettaka baakisenze naye ng'ate akayanja ku kabadde ka feedinga ne kasengejja buli kimu kyonna ekisaana okusengejja. Ndowooza mukira bulungi nnyo. Nkyakuwa obujulizi. Saagala weebuzebuze ng'afuka anaaba musajja byayogera talina information. Ndowooza okira bulungi nnyo. Gino gye myala kati gibadde emyala emizaale gyonna baagigyewo bo ne bazimbako emyala egyabwe gigenda kuba giconnectinga mu Kayanja direct giwemu empitambi akayanja kakole ki? Akayanja kafe. Nkyakwongera. Ndowooza olaba bulungi. Amazzi gagenda kuba gava Erubaga yonna gye gadde gakuŋŋaanira gagende butereevu gayingira akaki? Gayingira akayanja ka Kabaka ko kasaanewo kubanga bano baafuna ensimbi bo baamala tebafa ku bintu byonna ebikwatagana ku buwangwa n'ennono n'ebintu byonna ebyasigala byaffe bya Buganda. Nkyakuwa kano kansooke nzigiko eddoboozi for corporate njala nsooke nzigiko eddoboozi wano ndowooza olaba kuba njagala kukwaki nkuwadde ebifaananyi nkuwa ne footage. Nkuwa ebifaananyi naye nkuwerako ne footage. Saagala ogambe nti musajja atuwa information talina evidence talina bujulizi talina ki. Huyo kennyini kabwejumbira nga yaaliwo. Akayanja mukalengera. Mukalengera akayanja njala nkuwe footage nga nkuwerako ne evidence nga nkubula information ng'ogitegeera bulungi nnyo.
njala nkuwe footage nkuwe information nga nkuwerako neki nga nkuwerako n'obujulizi obulago obw'essimba. Alright, obudde tulina butono. So nsabye okulopera Ssaabasajja Kabaka ensonga eyo mugitunemu akayanja nga tekannafuuka lufumo kubanga bye baagala okujjawo ebi nabagambako memorandum of understanding eyakolewa wakati wa Mayiga ne Museveni ne Salimu Nsale okusaanya buli kijjukizo kyonna ekiraga ensibuko obuwangwa n'ennono ebiraga obwakabaka bwa Buganda engala bye bakyagyegezamu emirundi gyonna ekyagaanya. Mwena abaddewo mujjukira trend eyaliwo eyokukyusa bwe bajja ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa okulira na ku Equatorial wali ne bakijjawo ne bakisendawo ne bagenda ku nkulu ng'emulago ne bakyusa buli kimu ngera kubabuuza ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakiteeka luddawa. Ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa president wa Uganda yasooka bakiteeka luddawa nga bamaze okkiggyawo. Nembaga bali mu kukola enteekateeka ejjawo ebijjukizo byonna bya Buganda ebiraga ensibuko obuwangwa n'ennono n'ebiraga nti Buganda Baganda basibuka n'obwakabaka baabwe. Ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa bakiteekawa. Era mission eyali y'okukyusa enkulungo zonna nga bwe zaakolebwa mu Buganda yakoma luddawa kubanga mwalina okujjawo engalabi ya Ssaabasajja Kabaka nga nayo baali bagyegeza mu mirundi egiwera gijjawo byakoma luddawa nga mmaze okubaabya. Kandoza mukitegedde oye wasanja kawo Charles Peter Mayiga ne banne abafutu badde Mengo ku mission zaabwe za mutegedde awo tuvuddewo. Kati waliwo information gyengendo bawa erimu abalowooza abantu abamize pini okujjuliza information na jembadde nzijambawa naye information ya leero ngenda gikola nga sikoze disclaimer yenna anawulira nga kimunyize it's up to you. Amazima ngayita mazima era buli kimu kyogera nga bwe kiri. Abasinga obungi temwamanya bigendero ya Museveni yagamba nti nze naamini oba yandibadde asaba oba yandibadde asaba ntwali tulina ekigendero kyaffe. Kati okwosa gye bwe nakola video ne ngamba nti Abaganda batujje mu batujje mu bifo ebirondebwamu oba election posts zetulina okwesimba mu kitundu ekyaffe ebifo ne bitwalibwa abantu abagwira naddala Abanyarwanda. Eri abajjana baga nti ate eso statement wagikoze eri tribal nembagamba no temwafunye bulungi kansoke nkibe explaining. Nakugaba buli muntu mu Uganda alina right okwesimba wantu wonna. Era ne mu Buganda omuntu alina right okwesimbawo singa aba azaaliddwa mu Buganda. Waliwo omuntu omusenze n'omuntu enzaalwa. Omuntu yenna bw'azaalibwa mu kitundu ekyo waddembe okwesimbawo. Bw'azaalibwa mu banga yaani awaddembe okwesimbawo. So omuntu yenna nga muzaalibwa mu kitundu ekyo waddembe okwesimba. Wabula omuzze obuzi yabeerako okuteesebwako. Ate naye era aba alina right. Naye mmwe bannannyini kitundu mwe musalawo ani gwe mukola kigomu wakati njagala kitereeza bulungi nkola clarification. Nti omuntu n'obanga mutoolo ng'azaaliddwa mu Buganda waddembe okwesimba mu Buganda kabeeraani waddembe. Naye omuntu azze obuzi obukulu nga bombozi oyo ateesebwako. Nenga naye alina eddembe lyesimbawo abantu ne basalawo kyenjagadde okutereeza. Kati abasinga obungi temwamanya mission ya Museveni ne banne. Wabula mu katambi kano yabadde ayogera yayogedde ku kintu kye nabadde maze okukolako research ate nga abantu ne bakimpako evidence kyenjagala obbazanyira olwaleero buli omu gy'oli njagala owulira amatu owulire bulungi nnyo akatambi kano. Since 1970, 1960, I had been a member of DP. That DP which they keep talking about. DP without Museveni means nothing.